nyimiridde olunaku olwaleero weewali amasangaziro ag'enguudo ez'enjawulo era nga wano wo wenyimiridde bayitawo ku Kumi Road lyerina ekkubo erikutwala Soroti erira n'eggulu n'ebitundu ebirala mu mambuka nga wano ku ddyo kulikooko amakubo amalala ge baggala naye ate wano wennyini masangazira gano nti mmotoka ziyitawo nnyo era nga waliwo obubenje buyitirivu nnyo. Mbadde nkyaliwo nga nkyasetinga ku byuma wabaddewo omwana w'essomero naye abadde avuga akagaali wabadde actually bamutomedde naye Katonda mulungi nti bamukosezza nnyo amaze n'ayimuka n'aba nga yeeyongerayo naye nga tewayita wiiki nga tewali gwe batomeredde awantu wano so wali so dangerous era ze zimu ku black spots w'oba ojja Mbale z'olina okwegendereza n'oba nti tozannyirawo olina okuba nga oli mwegendereza nnyo bitrucks bingi ebiyitawo enguudo ziriwo nga 2 ezigatta naye nga ziri bize nnyo nga mu maaso ko wange eno gye ngenda okuba kubalaga mu maaso awo nti waliwo akatale era nga nako kabeera bize nnyo nga n'olwekyo w'oba ojja obeera mwegendereza nnyo okuba nti oyitawo. Kambalageko akafo kano engeri gye kakolamu n'engeri gye kalimu ku makya kuno embeera gye kabeeramu n'abantu engeri gye bayitawo kuba nti wa bulabe nnyo. Akafunga bwe kali ndi ka bulabe ate tatu agenda kubanga akatulaga tugamba tovaako tukyali Mbale. Very good. Awo we mulaba weeyo junction gye mbategeezezzaako nti wewali amasangazira nti mmoroka ziveri ey'engulu gye mutunula okudda eno nti dasi woba ova ggulu Soroti n'awalala kati wano we bakolera emiryango wonna n'okudda eno booda gye ziri okusalira awo nti oluguudo olwo baaluggala naye bano batera nnyo olukozesa mu shortcut kintu ekitali kirungi era wabeerawo nnyo obubenje okulaga nti naddala booda zino we ziba zisala wakati wano nga zirina abantu we batera nnyo bakoonera era omwana gwe babadde bakoonye ku makya agaleero abadde awo nga we bakolera enzigi awo adde agezaako okusala ekkubo ng'adda ku mukono guno ogwa right naye we babadde bamutomeredde. Ekkubo lino abantu bazze bafiirawo bangi era nga abantu babulijjo bagezaako ga nti bateekeko humps naye ndowooza gavumenti tannaba kuvaayo kuba nti ekikolako naye nga wiiki teyitawo nga tewali muntu gwe batomereddewo wano so it's a very black spot mu byentambula mu kibuga ky'e Mbale naye nga bo abakulembeze ba kanso badivatinga agamoroka aganene agalina okuyita ku luguudo olumu olutalimu wakati wano mu tawuni naye oluguudo luno olwanabuyonga lwezo kyabaluggala agamoroka gano gali galina okuyita teyonaba kuggwa era nga gye kireese omugoteko omungi ennyo ku luguudo luno. We mulaba awo batera okukoonera abantu nti buli omu asala tewali bitaala tewali hamp nga okwegendereza kuba kw'amaanyi nnyo buli omu ng'agezaako okusala. It's a highway so kizibu nnyo omuntu okutegeera ani addako ani alina okusooka okusala oba ani asembayo nekitulabika nti abo bonna baba bajja bakozesa oluguudo luno balina kwefaako nakuba beegendereza nnyo okusobola okuba nti baluyitako bulungi naye ekirungi ekiriko nti essaawa zino we twogerera baluguudo lukole tewakyali binnyanga we byali mabegakaawo era nga otunuulira oluguudo lwo lulungi naye kuba nti wali so bize nga weetaagawoko ekintu ekiyamba wakigaidinga either kikendeeza speed mmotoka zonna eziba zize naddala aba booda okuba nti nabo bagezaako okuba nga bajja mpola. Yeeyo black spot emu eri wano mu kibuga ky'e Mbale eyitibwa Kumi Road. Makumbi Emmanuel. Hello. Waliwo kyetu waliwo kyenyala okubuuza ebitala tebinaba kuyingira ekkubo olirabika ddene wayonjo tetuganye naye ne poliisi teyambako poliisi y'ebidduka mu Mbale teriiko Kampala lwaki teyambako mu mbeera ng'eyo? Okay, poliisi y'ebidduka mu Mbale yo kizibu nnyo okubeera mu nguudo ez'enjawulo kati nga wano era nga bw'oyogedde nti wabadde wasaanawo poliisi y'ebidduka naye
tebeerangawo okwera tewali we tulabirangako traffic yenna mu kifo kino. Traffic police etera kubeera nnyo clock tower wakati mu kibuga, era nsuubira nja balagako olunaku olumu batera nnyo okubeerawo kawungeezi naye so si ku makya, naye nga wano wo mu bitundu bino ng'ovuddeko mu kibuga wakati tebatera kubeerawo. Era wano twali tusuubira nti ebitaala bijja kubeerawo naye tekyasoboka, simanyi lwaki tebakikola bwe kityo kuba amasangazira gano go gali bize nnyo nga bwe mugalaba. Ekisembayo ndabye nga kumpi buli muvuzi wa bodaboda gw'otunuulira awo abadduka batikka abantu abasukka mu omu, ate ekyokubiri tebalina reflector jackets n'abamu tebalina bikoofiira. Amateeka tegabakwata gakoma eno Kampala. Buli omu adduka ayingira buyingizi bafunduka temuli ampu. Lwaki oluguudo terusaliddwamu nga bwe luli wakati mu kibuga? Abamu ne babeera nga waliwo bakati ka pavement wakati akawula ebidduka bino. N'abantu basalirawa. Ebyo byonna byeŋŋambye nti abakulu abaali bakola oluguudo luno simanyi lwaki tebakirowoozaako, naye puroguramu eriwo empya nti gavumenti ezzeemu okuba nti bagenda kuddamu bakole oluguudo no, simanyi oba banaabikonsidaringa. Ku kya bodaboda okubulako reflectors n'ebirala, traffic bazze babakwata, nejjukira nti bakwatako bwe basobodde naye ng'abasinga tebasobodde kuba nti babakolako. Boda nga Mutebi bwe yali abagambyeko muganda wange Mutebi nti ababoda bangi nnyo mu Mbale, nga n'olwekyoga nti okwate buli omu kiba tajja kusoboka, naye nga poliisi ekola ekisoboka ekwatako beesobola n'abamu neba nga tebasobodde. So yeyo embeera eri wano ku Kumi Road, Soroti Road Highway.